tukwaniriza mawulire agataliiko nfufu ekiro kya leero yenze Paul Mayinja ne Mbebu Mulungi bwe tugenda okutambuza ensonga. Weebale gy'otusizzaako engalo katusooke tugakuwe mu bufunze tugenda kujja nago mu bujjuvu. Omulambo gwa Tamale Mirundi gutuusiddwa ku butaka ekaliisizo. Bamusimidde entaana ya bulijjo. Omugagga wa Ssema n'abaana be babiri bafiiridde mu kabenje. Abadde yakayimbulwa mu kkomera. Amagye gakoze ekikwekweto mu gakwatidde ente enzibe 8 nga ziri mu Prado ne Wishe. Ezimu bazisiba kadaale. Bino buli organized oba otunuulira mulimu n'emmotoka eziri wasa okusinga ente ze bababbye kiba emmotoka ente ezo zemulaba ezo. Eyabuutikirwa kasasiro mu Kiteeza asiibuddwa mu ddwaliro. Gataliiko nfuufu ekiro kya leero tugasimbudde n'ensonga ez'omubiri gwa munnamawulire Joseph Tamale Mirundi gutuusiddwa ku butaka ku kyalo ekiyitibwa Kalagala Kaliisizo gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Basimbudde mu maka g'ekyengera gye gwasuziddwa olwo ne bavuga okugutwala mu kyalo obwedda gye bayita ng'abantu bakwatiridde ku makubo. Webazibidde akawungezi k'eggulu nga bakungubazi b'amaka ga Tamale Mirundi agasangibwa ekyengera ne bamutendezedde emirimu gyakoledde eggwanga. Bano babaddemu Katikkiro Mulangira Jebi Walusembe akulira Crime Intelligence Christopher Damulira Aladesi wa Isu Justin Babaze Omemi Betty Mpologoma n'abalala. Olaba abantu abali wano kikuwa ekifaananyi ani agalamidde mu maaso bw'abadde. Tamale Mirundi abadde omuntu akwana era akuuma eggwanga. Yali muvuka muto naye yalina emirimu gyakola okuzaawo obwakabaka obwo. Tufiiriddwa omuntu abadde alina amagezi. Tubeere nga tuli bamwe gwa ggwanga. Twagale ensi yaffe Uganda. Naye omukolo Tamale Mirundi bannange abadde atwagala nga abayimbi. Wepokedde tuwayiza n'abakongolezi ne basiima enteekateeka yakoleddwa ne bategeeza nti abalaba ngulumbe kwe balya mmere ne basindisa bigere. banywedde tulidde buli kimu yogera endogo kakubye wano wanyumye ate neri tugenda ebyokulya mubifunye nga bwe yasoose okulyako okukyenca mata kukondowooza abantu Kosaabanyiza okumakya omubiri gwa Tamale Mirundi gufulumiziddwa mu maka ge wakati miranga n'okwazirana ne guteekebwa mu motoka z'Uganda Funeral Services okugutwala Kaliisizo kyagenda okuziibwa olunaku olw'enkya. Bodaboda zikulemedde emmotoka ebaddemu omulambo era nga kireese wakalipagano k'ebiduuka ekyengera. Eruka y'abantu bakunganye ku kkubo ng'omulambo guyisibwawo. Bwe bavudde ne boolekedde Masaka ne bagongera okutuuka Kaliisizo ng'eno 10 z'abantu bakunganye. Olusigalo lw'emmotoka lubadde lw'amaanyi ne pikipiki ezibadde ziberekera okusagula ekkubo. Lwabatuuse maka ga kitaawe omugenzi Yohana Mirundi ng'eno abakungubazi baaziranirwa ku ssanduuko.
ndwaiza n'abakunguzi kubadde minisita microfinance Hajja Luno Kinyonyi Kasolo atendeza mironde alukalagala kabadde kamanyiddwa eggwanga lyonna kalagala mbatta amale mirundi so tujja mujjukira nnyo uyabeerera press secretary wa president Museveni yatuyamba nnyo nokubaka musaga bukungwagidde mirundi ng'obubaka bwetikiddwa Katikkiro wa Kooki Hajji Kiwanuka ntuusa okusaasira okw'enjawulo eri famire y'omugenzi Joseph Tamale Mirundi. Banji kubogereko n'obukedde TV ategeeza nti balina okutuukiriza ekiraamo ky'omugenzi omuli okunywa bbiya okusalana n'ezikiba ssaako n'okusala endongo ekiro kyonna. Obudde buno tukwasiza wamu Tamale Mirundi yatugaanirire. Tamale yatugamba omuntu ye buli muntu alina okuba mulumba alina okuba ng'anywa ecupa kika kino bakiyita Naire. Abadamira wakati mu bantu n'agamba nti nze ssente zange ziba za kiro ngenda bba wange bwemwagala munywe ne ku kyalo ng'aziko kusanga baganda be tufiiriddwa nnyo. Entaana tebasimye fuuti 15 omuntu tasobola kwesimbayo ekyaba n'abaawo bajja kuba abajulizi ayinza obutagendayo. Kyokka omukulu wa famire Ssalongola Sampijja awakanyizza eby'okuzigatta amalenga ayimiridde ssaako ne fuuti 15 akuzika ng'omuntu wa bulijjo kyokka bakkirizaako ekyokulya n'okunywa. Tekibanga nabo era tekisoboka kubaawo n'olwekyo naffe tetuyinza kukituukiriza nti tusobola okumuziika nti ng'ayimiridde tekisoboka. Entaana twagisimye nga entaana eza bulijjo era tugenda kumwebasaamu bulungi nnyo okutwali bunyumya mboze nga bwefaanana. Okakasa kino n'entaana omugendo okuziikwa mirundi ezimbiddwa ng'efaanana eza bulijjo. Lydia Nalweiso Dewo Kyaligonze ne muliro John Bosco be bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Ate abooluganda nga ba mu nju emu bafiiridde mu kabenje akagudde ku kyalo Buwalula mu disitulikiti ey'Emityana. Abafudde kuliko n'omutandisi wa kampuni y'ebizigo ebya Semakango nazze alina bagugulana nabo. Abooluganda bafiiridde mu kabenje kubaddeko Fred Serubombo oluusi eyitawo mu Lusempala nga yatandikawo kampuni y'ebizigo eya Semaka. Afudde n'abaana be babiri okuli Aluta Serubombwe ne Peter Serubombwe ssaako omuto w'Ekigozi Francis wamu ne makanika atategerekese mannya ng'abadde boolekera ku mukolo ogumwe mu Bende emmotoka ekika kya Ipsam namba UAD 595N mwe babadde batambulira bwetu neremerera omugoba waayo neyingira Fuso we badde etise kasooli ng'edda e Kampala. Avudde oba akaguddemu ne kamusika ne kamutwala eri ng'eri ekoleza eki ng'eyamwejja ejja ezambalaga nze birambe byeka 5 bagiri babekade ku pikapu yawe yekavuddemu nnyo simanyiyo naye nga bagamba ndi wahipusa yalumbi obwaloole. Omusasi wafe atuuseeko mu maka agasangibwa Essumbwe abakungubazi ne bakakasa nti afudde n'abaana be babiri bokka babadde alina mu nsi. Ntalo nnyo nti agenze mu mbeera etiisa ate wakati n'abaana kuba omukulu singa tulekedde abaana kiba kirala. Kyokka omu ku bannyina alomboza ebyaliwo nga Sempala ayimbulwa omulamuzi ibuvuddeko. Tumanyi bingi kuba nze Serubombo muddako omulundi gwako era omuntu bw'abadde ng'ayogera nga mugamba gwe bakugamba bugambi naye ffe tumanyi. Abalala boogedde engeri Sempala gyazeerandizaamu etabadde nnyangu. Naye mmanyi yali mukama wange yatwagala yatubeererawo yatuzaala buli muntu yenna eyayitako mu mikono gya Sempala akakasa tali kyekimu. Abire famire giteeke mu mikono gya Mukama kyekisinga obukulu. Mukama yayinza okukuma ku mafamire. Yennyini Fuso ebadde eri mu luwonko ayogedde engeri akabenje kawo gye kaguddewo nga n'ababeera mu kitundu kino beekokodde ekinnya ekiri mu kitundu ekyo ekyafuuka akatiro. Zizzeemu okufuna setimenti ye ng'agamba emmotoka efunye akabenje e Buwalula naye mu kufuna akabenje angambye wamaayika aluziza basaze ekinnya n'amutomera omupiira gw'omu maaso ati wamutomedde omupiira gw'omu maaso ng'ate bali mu gaadilayini kati omupiira bwe gusse ng'ate tasobola siba nemusinga amaanyi negwa mu kikoogo. Kantu kawanvu katini kafunda bwoti naye kali diipu omupiira emmotoka olukubamu omupiira
gwabikirawo wangeri wa Kisenyi eri Kisenyi neno Kisenyi wano wafunda kati omugenda bwajja wano w'emmotoka akantu ako yekanga akanyaako kekasinza okutta abantu ibuvuddeko twakulaga eggulire nga Ssempola azzeemu okukwatibwa n'omusamize Ronald Nume ku misango gy'obuwanga bw'abafu bwe baatwala ne baziika ku faamu ya mugagga wa Ramis. Robert Migadde esangibwa eri Antonde bakimuseeko nti yatta abantu nekigendererwa eky'okumufera ssente obukadde 5 era nga badde yakayimbulwa mu kkomera. Sindi musanyufu kubanga bye bakola bya kiyaayi. Tolaba bannanga abeekwese botobanoonya kitegeeza bye bakola bya kiyaayi. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Amagye gakoze ekikwekweto mu kiro ekikesezza olwaleero mwe bakwatidde abantu 5 abasangiddwa nga batambuliza ente mu mmotoka ez'ebika ebyenjawulo. Bakwatiddeko ne pikipiki 2 ez'ekika ekya Bajaj Boxer. Emmotoka ezikwatiddwa n'ente mu kikwekweto ekikoleddwa bannamagye kubaddeko ekika kya Prado namba UA 310Y nga muno mubaddemu ente 3 ate Wish namba UBL 356 ebaddemu ente 2 ate Wish endala namba UBN 896F namwe mubaddemu ente 3 ng'omugatte ente 8 zezikwatiddwa. Muno bakwatiddemu ne pikipiki 2 ekika kya Bajaj Boxer namba UFL 566Q ne UFC 537Z zino zigayibwa nazo okukozesebwa mu bubbi bw'ebisolo. Basangiddwa ku kyalo Nabweya mu Northern Division mu Mbale City ng'omumyuka wa RCC Yahya Wera ayogedde ku kikwekweto ekikoleddwa nga akasizza omuwendo gw'abakwatiddwa n'ebisolo bye basangiddwa nabyo. Abantu tulinawo abantu nga 5 tukyayongera okukwata ne bali abadduse era tujja bakwata. Ente tulinawo ente nga 8 batulagawo n'endala bwe tugenda okukola ekikwekweto era tugenda bakwata okulaba nga obumenyi bw'amateeka tubumalirawo ddala. Kye tusaba Abannayuganda mulemenga kusirika ne waba mwanawo nga mubbi muweeyo yogera n'erosi genda ku poliisi. Ategeeza nga poliisi bali ku muyigo gw'abadduse era ng'okusinziira ku were obubbi bw'ebisolo bweyongedde nnyo Bugisu ne Bukedi. Naye tugenda sala amagezi gonna okulaba nga tukwata abantu bano tubavunaane mu mbuga z'amateeka. Obubbi bw'ente bungi nnyo mu lijoni yaffe eya Bugisu, Bukedi n'awalala. Ayogedde ku bukodyo mwe batambuliza ente enzibe omuli okuzisiba kadaali era nga ayagala ababbi b'ebisolo batandike vunaanibwa mu kkooti y'amagye. Wensabira gavumenti abamenyi b'amateeka naddala ababbi b'ente tubavunaane emisango gya treason. Kijja kutuyamba abantu babeere ekyokulabirako batwale ne kooti maasho babavunaane kuba bano baba n'ebisi. Abatuuze balumiriza ababbi b'ebisolo kubalemesa okulunda nga bebakwatibwa bawaayo enguzi ne bayimbulwa. Kuno babyeko ente wano babyeko ente era tukaaba amaziga batukiisize n'okulunda era ente ng'olunze ente esula mu nnyumba mwosula. Baseeta bamunguzi omanyi ekizibu kisinza okuba nga kitumenya emitima. Kugera ku match operation nebaawo ekinemu abantu bane bazuula omuntu ne bazuula wino nti kituufu ebucha ku match awo bane wabaawo mukulu ayite mabega ebucha ku match omuntu nakola kikyasinza otumenya naye. Omu ku batuuze Zakaria Kakembo alumiriza nga mutuuze munnabo ku kyalo Nabweya wasangiddwa ente enzibe bwasusse okubakoza akagiri. Abamukulu RDC ave wano nga yambiddwako abatuuze tusengule ki omusajja oyo ko omusajja ono okuva lwe yayingira mu Nabweya muno atubbye ente mu Namanyonyi muno azimazeemu. Ente zitikiddwa ne zitwalibwa mu nkambi y'amagye ate babakwate natwalibwa ku poliisi okuggalirwa. Faizo Kiza yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Omukyala yasimatuka okubumbuluka kwa kasasiro mu Kiteezi yazadde omwana asiibuddwa mu ddwaliro e Komamboga. Kyokka onalemereddwa okuddayo mu weema ezassiddwa ekiteezi olw'empewo n'enkuba ebitonnya. Kyanja Grace omukyala gwe twakulazegera ali konfo olunaku olw'eggulo ng'azadde omwana amutuma olw'okubutikira kasasiro mu Kiteezi n'atafa asiibuddwa mu ddwaliro e Komamboga. Kyokka onalemereddwa okuddayo mu weema ezassiddwa ku kisaawe ky'essomero ekiteezi olw'enkuba etonnya nga tesalako mu kiseera kino olw'omuzira kisamudamiza omuzigo. Kyanja ategeeza nti amabeere talina nga yeetaaga obuyambi naddala ebyokunywa okulabirira omwana. yebaza Red Cross olw'obuyambi bwe bamuwadde. Mbeebaza kubanga
ne mu ddwaliro webankitteyo. Bali bana basanyusilwa munnaabwe olw'okuyambibwa. Yamuwadde ennyumba yeewakemu kubanga eri ku ttente empewo nnyingi. Amyuka omugezi wa Red Cross John Cliff Wamala agambye nti omuduga abantu gweyongedde okuva mayumba abagenda mu okulabirirwa era nga kibawalizza okuzaawulamu. Twogerera tuli mu bantu 328 abakabeera nga bakakasibwa okubeera nga be babuddamiziddwa mu nkambi zino. Kuliko abakyala 120 ng'era okwongera okubeera nga abantu bano babeera mu mbeera eyagaza kati twasizeewo okubeera nga twawula abakyala naddala abo abayonsa kuba nabo beeyongedde n'abaana abato wansi w'omwaka ogumu n'okudda wansi nabo tubaawudde ne babeera bokka. Mu ngeri emu Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi n'olukiiko lwe bakyaliddeko abantu b'omu Kiteeze bw'ayigidde Mwema asasidde abantu n'okubakubakisa olw'okufiirwa bannaabwe akuudde abagagga okuyamba ku bantu abo. Obwetaavu bukyaliwo, abaana bato we bali, abantu abakulu we bali, tukijje mu byobufuzi ng'abantu be balowooza tujje tuyambe ku bantu bano. Yebaze ne gavumenti olw'okudduukirira abantu. N'ebyokwerinda tubisanzenga birungi, budde otwebaza Pulezidenti wa Uganda awamu ne Prime Minister okubeera nti omulimu guno bagutaddemu amaanyi. Bakwasisa b'ekitundu kya Red Cross ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo eri abantu abo. N'abakampuni ya Softcare n'obadduukidde abantu b'omu Kiteezi n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bakulembeddwa mu dduuka y'ekampuni mu Uganda Liang nga bawadde ebintu okuli sanitary pads, pampa z'abaana, sabbuuni, obunga n'ebirala. I saw the news happened here, so consider I'm the local manufacturer. I think I'm aware of that. I should take my social responsibilities. Agambye nti bakikoze kuba abantu b'omu Kiteezi bamu ku bakasitoma baabwe. I think it's time for me to give back to the society. So today I come here and with the KCCA team, and through them I had my company product to those families affected by this accident. Yenna batansala nga kitundu kya Softcare yategeeza nti balaba ekikangabwa kino ne bakwatibwako okudduukirira abantu abo n'ebikozesebwa ya bukadde 5. Ne tuleeta pads, ne tuleeta washing powder, ne tuleeta ne bathing soap, ne tuleeta ne pampers. N'abakampuni ya Roseform nabo bawaddeyo buyambi bwa mifaliso 200 eri abantu bano bafune ebyebaka. Naffe bwe twalabye omulanga guno ntulaba enduulu eno ngezze ntusalawo okujja okukwatira awamu n'abantu b'Ekiteezi. Tuzze okudduukirira abantu b'Ekiteezi mu mbeera yonna gye baayitamu nga ffe abeekanyanya. Mukama atusobosezza okuleeta ebintu, engoye, amabaafu, ebidomola. Tuleese ebintu by'enjawulo, sabbuuni, ebyokulya, ebyokwambala, ebyokunaaba, ebintu eby'enjawulo bingi bye tuleese. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannaffe okukwatirako ku bantu baffe abo. Bwe tuyongerayo n'ensonga endala, Ssaabasumba w'essaza ekkulu eri e Kampala Paul Ssemwogerere yakulembeddemu ebijaguzo eby'emyaka 10 egy'okujjukira ekigo ekya St. Peters e Kanyanya bw'okyanga kitandikibwawo. Ebikujjuko eby'okujaguza emyaka 10 egya parishi y'e Kanyanya bitandise na kuyisa bivulo okwetooloola enguudo ezitali zimu. Oluvannyuma bakuŋŋaanidde ku kigo kyabwe ekya St. Peters okwetaba mu mmisa ey'ebijaguzo ekulembeddwa mu Ssaabasumba Paul Ssemwogerere okwebaza Katonda basobozesezza okutuuka emyaka 10 egy'ebijaguzo. Ssaabasumba yambiddwako abaweereza abalala ng'asiimye abatwala ekigo kino olw'enkulaakulana etuukiddwako. Neebaza abo bonna abakoledde kereziya eno ey'e Kanyanya emyaka 10 egiyise obaolyawo n'okusingawo. Kyokka yennyamidde olw'omuze ogw'obulimba ogususse Mbanto nga baagala okuyisaawo ebyabwe. Awadde ekyokulabirako ekyenjega eyagudde Ekiteezi. Olimbira ddala bubi nnyo nokaana nene bwe bafudde pulezidenti byafudde nga miliyoni 5 amanga go nga weeyigawo n'owange mwali. Oluvannyuma awadde abaana 2 essakalamento lya konfirimansiyo n'akuutira abazadde naddala abasajja okubakuliza mu ddiini. Ebeere ng'ebeerawo kaakati nga mubulijja mu maaso nga mwe we muli
basonze ssente ez'okumaliriza kereziya obukadde 34. Vincent Abigaba amyuka Ssaabakristu mu parish eno ne Patrick Baguma ow'ebyamawulire boogedde ku bituukiddwako ne bibasoomooza. Kuzimba ekereziya eyo gye mulaba erina hoolo wansi, erina n'ekereziya emisa mwegenda okubeera, kuliko n'eggalale waggulu. Twabayise bajje tubagabule tubeebaze olw'okwetaba mu mirimu gy'ekereziya gyonna. Ssaabasumba asimbye omuti ogw'ekijjukizo. Babaana abasobye mu 7 babateziddwa mu vikaliyeti y'emitala Mariya nga mmisa ekulembeddwa mu bwana mukulu Reverend Father Francis Xavier Kikomeko. Akuutidde abazadde okwewala okwesitaza abaana nga bangi ennaku zino beekola ebitajjansa mu maaso g'abaana. Baagala abaana bano babalage ekyokulabirako ekirungi, bakulire mu kukkiriza, bakulire mu kwagala, ate n'essuubi lyabwe libeere mu Mukama. Joseph Sempijja ow'amawulire mu kigo kino ne Ssaabakristu boogedde ku kubatiza kuno n'engeri gye basikirizaamu abazadde okukwettanira. Kitukoze bulungi ng'ekereziya, abakristu baffe babaddeyo ng'abaana babalina naye ng'obusobozi obukwata emitwalo 265 nga tebazirina. Bonna baleese abaana okubatizibwa era tujja kubasaba babagunjulire mu ddiini ng'essakalamento ly'abatiisimu ebitugamba. Ababatiza basiimye Father Xavier. Bazawana mukulu wa Mutanda banga tuwadde chance eno n'abazadde batalina kasente nabo basobodde okubatiza abaana. Mwebaza okulaba nti mpangadde nenfuna omuzito nemubatiza nemuleeta wano kusuusa kya Katonda. Byonna bikoleddwa nga beetegekera ebijaguzo eby'emyaka 2025 ebigenda okubeerawo nga 25 omwezi guno. Desani Mutyaba ne William Buyondo bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mukulikirira ddala bannaffe basasi baffe yonna gye muyitidde. Kaakati tugenda kuwummulamu, tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri kya Gataliiko Nfuufu. Linda ne bino mu Gataliiko Nfuufu. Twabaleetedde ku Hoima Road Kachiri Simba Mannyo kilomita 3 zokka okuva ku Main Road. Ne tubaleetera Kavule Masaka Road. Jangu mu Big Kirala tuli ku Itawa Kampala Road. Mulunywa lumu lwokabweruki akabanga drink akusuumuusa n'akutwala mu nsi ey'ebyewuunyo. Weefunire akabanga drink olwaleero okuva mu dduuka oba supamaketi ekuliraanye. Vuga n'obwesigwa bwa Shell Advance oilo nambemu mukuma n'okuyonja injini ya piki yo. Shell Advance obukumyo bwa namaddala eri piki yo okuyita mu mbeera zonna. Shell, go well. Kyabazinga akulembeddemu abantu okulinnya olusozi lw'e Kagulo. Abakuutidde okukuuma obuwangwa. Okutaamu amaanyi ejja kutuusa obusoga obuntonje. Kitundu kyakubiri eky'amawulire agataliiko nfufu kyabazinga William Gabula Nadyope owookuna asiimye nnyo abantu mu Busoga olw'obumu okwagala ebyobuwangwa n'ennono ssaako okwettanira ennyo ebyobulambuzi kyagamba nti kino kyakwongera okukuza Busoga. Bino abyogedde bw'abadde akulembeddemu abantu okulinnya olusozi Kagulu. Ebikojjeko by'okulinnya olusozi lwa Kagulu bimaze ennaku 3 nga mu kitegekerezo olwaleero wabadde okwolesa ebitone mu mizannyo egy'enjawulo muli ensambagere ebikonde n'ekigwo ekisoga. Next on your stage right now. We donate more blood, we save more lives. Give me a beautiful time around you. Babadde okulunda banalungi ab'eby'obulambuzi musaze 11 akakola obwakyabazinga. Busoga tourism and cultural heritage. Minisitiri w'obulamuzi bwakyabazinga Helena Mutamba agamba nti abaana bano batendekeddwa empisa nga tebafuuse babwakyabazinga era abasabe butaboonoona. Ate abaana abatafunye ngule abatajafuna ngule nze njasigala nga nkola nabo kubanga mbateeremu empisa genenda bakole. Tuli kusaba gavumenti etukolere ku luguudo oluva e Kamuli direct park mu kitundu kino. Saawa 5 ez'okumakya kyabazinga atuuse ku lusozi Kagulu mu disitulikiti y'Obuyindi n'akulemberamu namungi w'omuntu okuluwalampa. Kyabazinga n'omukasa minisita asooka Rebecca Twalakada basiza akaguwa ng'akabulira akagulawo.
az'obusoga nga bwalina embavu era akasozi takawulidde mu kasina mpawekaaga abadde yakatuuse edda waggulu. Ku mukolo gonna Nnalungi wa Busoga ebyobulambuzi Kaguya Anne okuva Masezere Bugweri alangiriddwa n'atikkirwa Minisita Kadaga Engule. Vision Group esimbidwa Bwakyabazinga olw'okubeera nti ekapiti y'amawulire esinza okuvujjirira enteekateeka eno ng'ebbawula ezitusiima zikwasiddwa Kenneth Oduka omukupaniriza Vision Group akatale. Thank you so much for being part of the Challenge 2024. Mukugera Kadaga asimye emisinde ebyobulamuzi kebikulira mu Busoga awamu n'ebifo ebipya ebyavumbulwa. Omwaka guno Minisita Mulindi okuripootinga nti ebifo ebyokulambula mu Busoga byeyongeremu. Omwaka guno twalina ebifo 35 aye twongera mpiraano twayongerako 10 tuweza ebifo 4 n'ekintu. Kyabazinga asiminye abantu mu Busoga olw'obumu okwagala ebyobuwangwa n'ennono saako okwettanira ebyobulambuzi kyagamba nti kyakwongera okuza Busoga. Nongera okwebaza abantu bonna okusigala batyoko olw'okwenda ebyennono ebyobuwangwa. Mwebale kubikuuma ate era bayongera okutaamu amaanyi ejja kutuusa Obusoga obuntonje. Abantu ab'enjawulo ku mukolo guno okulinakulira abasabe b'ekinnansi Jembalumiremenge basimye Kyabazinga olw'okutumbula ennono. Bennono naawe bennyini baminisita batuyambeko nnyo obutayonoona bya buwangwa byaffe basobole okubikuuma bisobole okuba nga abazzukulu babisangawo era nga bisobole okukuuma eggwanga lyaffe. Bweyina nti gavumenti eteekwa okusitukiramu okutukolera amagira agayida mu bifo ebifaanana biti ebireeta abantu mu bungi. Lubega Ivan yakusakidde eggulire ku Lwabukedde TV. Ate abayizi ku ssomero lya Seeta Junior Ntinda Campus Seeta mu disitulikiti y'e Mukono bano boolesezza ebitone mu mizannyo egy'enjawulo nga n'abazadde bazze bambadde langi ez'ennyumba z'abayizi ng'emikolo gibadde ku kisaawe eky'essomero lya Seeta High Campus Mukono. Kyebuuza Omukombi nga abayizi ku ssomero lya Seeta Junior Ntinda mu kibuga ky'e Seeta bakoze olunaku lw'emizannyo ku mikolo egibadde mu kisaawe ky'essomero lya Seeta High Main Campus e Mukono. Emizannyo gitandise na kukola dduyiro okuggyamu abayizi empewo nga bali wamu n'abazadde saako n'abasomesa. Bafuganyiriza mu nnyumba zaabwe ennyeza ebinyonyi okuli eya Sparrow, Dove, Laka ne Eagle nga abazadde nabo tebalutumidde mwana nga bazebeesaze langi z'ennyumba z'abayizi bano era nga bakira bakolera wamu n'abayizi okuyoola obubonero. Mukolo gwetabyeko n'abakulira amasomero ga Seeta abalala okubadde Sister Crispina Namara ow'Embalala ng'omugenyi omukulu abadde Ismail Hamedi okuva mu gavumenti ez'ebitundu awerekeddwako omukyala we. Omugenyi omukulu alambudde paredi nga akulembeddwamu Agidumira. Abayizi bavuganyiza by'emizannyo mubadde okuddukira mu kutiya, okudduka emisinde egy'embiro, okujjuza amazzi mu ccupa n'ebirala. No crossing the lane. Yes, yes,
Imza njiwanguddwa ennyumba ya Laaka n'obubonero 337 ng'eweereddwa ekikopo ekibakwasiddwa omugenyi omukulu. Ediddwa abasiparo nga abayigo be basembyeyo kyokka nga abayizi bonna beetaba emizannyo gino bafunye ebirabo. Ismail ayogedde ku bukulu bw'emizannyo n'akubiriza abazadde okuwagira abayizi. Nkubiriza abazadde bannange babeere nga bayamba nnyo abaana baabwe ku bitone kubeera nga bakwatirira abaana ku bitone. Lazarus Olupoti omukulu w'essomero lino annyonnyodde obukulu bw'okutegeka olunaku lw'ebyemizannyo ne yeebaza abazadde ababawa abaana. Also thank the generous support of our parents who are willing to support the school on sports projects. Ayogedde ku nteekateeka endala ze balina ng'essomero nga zonna zigendera mu kutumbula mutindo. Our dear parents and all other people who are interested to enroll their children with us. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Omulabirizi w'emikono Enos Kitto Kagodo akubiriza abazadde okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe nga balambika bulungi mu ebyo bye bakola. Abyogeredde ku ssomero lya Seta Parents Emukono bw'abadde assaako abaana emikono n'okwebaza Katonda olw'emyaka 3 mu buweereza. Omulabirizi w'emukono Enos Kitto Kagodo ku ssomero lya Seta Parents Seta ayaniriziddwa abakulira essomero lino Ssaabadinkoni w'e Seta Reverend Canon Edward Kironde balamaze n'abayizi. Asoose kussa mukono mu kitabo eky'abagenyi n'oluvannyuma n'akulemberamu okusinza okutegekeddwa mu kizimbe ekya Buramu Mbogombowa omutandisi w'essomero lino. Okusinza kwetabyeko abantu ab'enjawulo mubadde abazadde n'abayizi saako abatandisi b'essomero lino abakulembeddwamu Director Anna Njuki, bwana mukulu w'ekigo ekya St. Augustine Seta Reverend Dr. Geoffrey Mbowa n'abalala. Omulabirizi akubisizza abayizi 130 ebiragaano ne bamukakasa nga bebamaliridde. Do you repent of your sins? I repent of my sins. Oluvannyuma abataddeko emikono. And I pray, may you empower them for your service. Amen. Beebazizza n'emyaka 3 egy'ebijaguzo eby'essomero lino. Omulabirizi Kagoda akubiriza abazadde okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe nga babalambika. Niyo omuzadde obeera ekyokulabirako omwana n'agolokoka enkya ati njagala kwambala nga maama nga maama ayambala bulungi, njagala kutambula nga taata nga taata yeeyisa bulungi si yanywa n'agwa ku kkubo. Ekyo kijja tukola bulungi nnyo kubanga balina bayize. Omukulu w'essomero lino Fulugi Byansi agambye nti bateeka nnyo essira ku ddiini. Twebaza Katonda nti amaanyi gonna ge tuteeka mu bintu byonna ebituyamba okuleeta omwana omwesimbu, omukkakamu ate era awuliza n'abasomesa mu kiraasi n'asobola okuyita ebibuuzo bye. Catherine Kagodo mukoomulabirizi yennyamidde olw'emize egikolebwa abazadde ne gikosa abaana. N'olwekyo njagala okubagamba abazadde tugendeeze ku buzibu byakawako okubyolesa ennyo eri abaana kubanga n'abaana batayina munaki bibaluma bibakosa n'okusoma kwabwe kukosebwa. Ssaabadinkoni balamaze awabudde abazadde okuwa abaana emirimu mu luwummula. Abaana bazze mu luwummula, abakozi bagende bawummuleko nabo. Mwe abalina abakozi waka, abakozi bagende bawummule. For heaven's sake, abaana bammwe bakole emirimu. Director Njuki yeebazizza bonna be batambudde nabo mu myaka gino 3 nga babawadde n'ebirabo. Olunaku lwa leero twebaza abazadde abatuwagidde okumala emyaka 3. Ayogedde ku bintu ebirala ebigenda okukolebwa n'asaba abazadde okubawa abaana. Tugenda kuba n'ebikujjuko nga mu ebyo tugenda kuddiza abantu nga tubeebaza emyaka 3 nga batuwagidde. Tugenda baddiza in form of bursaries, tujja bawa amabaati, tujja bawa ebintu bingi ebibayamba mu baabo abatalina busobozi. Oluvannyuma basaze keeki. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo
ono akalatidde abantu okunyikiza empisa eya bulungi bwansi okusobola okutuuka obulungi ku nkulaakulana. Abadde asisinkanya abakadde n'abaliko obulemu e Busiika mu disitulikiti y'e Luweero okubadduukirira n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Dr. Jesse Muyingo nga ye minisitule y'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu e Busiika mu disitulikiti y'e Luweero yaneezeddwa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bw'atu n'alambula ku bakadde n'abaliko obulemu abasomi 200 badduukiridde nga alina abayizi ba Seta High e kampaasi. Abayizi ebintu babijja ku ebyo basibirwa bazadde baabwe olwo baddize ku bantu mu nkola ya bulungi bwansi nga bino byonna bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Paulo Wazira akulembeddemu ayogedde ku buyambi obugabiddwa. Tukikola sula namu omunakaddiwa bajja kubalabirira ate nabo balikaddiwa abaana abaabwe nabo bali babalabiddeko. Abafunye nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo basimye Minisita Muyingo. Guno si gwe mulundi ogusoose okubeera ng'odizaako olabirira abakadde ba abakulembeze babulidde minisita ebizibu ebiri mu masomero ga gavumenti mu kitundu ekyo ebyetaaga okunogerwa eddagala okuliira Namumira, Natyole Primary School n'amalala. Balinga abalemesa abantu baffe okuweerera abaana. N'osaba omwana owa P1 n'omusaba liimu y'empapula. Minisita ajjukizza abantu ng'enkola ya bulungi bwansi bwe yali amukwezeza afuulanga omuntu wa Buganda omugonjofu. Kye tusize tekijja kufa. Omutima gwa bulungi bwansi okuteeka mu baana abo omanya nti kiwedde. Asabye abakulembeze okukulembeza enkola eno bave mu kwetunuliza eriisa ebyolwo ebyobufuzi. Weebuuze nti ku kyalo kino Katonda yatuwa abakadde baluwa bamanyi banoonye. Abalima be baluwa banoonye. Baako ky'obakolera nga famire. Baako ky'obakolera ng'omukulembeze naddala ffe abakulembeze obuvunaanyizibwa bwaffe. Muve ku mikolo gino okugikozesa okugifuula ku katale k'obufuzi. Alabudde abazadde abanaatinkiza ne coaching mu luwummula. Coaching obwo abaana baffe bangi bafuniddemu embuto. Abantu abawadde wiiki meka mubaleke bawummule. Okuwummula kitegeeza nammwe mutandike okubayigiriza bateekeddwa okumanya batasomye mu masomero. Haji Muhammad Kamoga adduukiridde abatuuze b'Etyabira Essumba e Kasanje babasembereza amazzi amayonjo aga Nayikondo gye yaddaabiriza okubataasa ku mabi ge babadde bakozesa. Kidiri gye bavuddeko okumulaajanira nga bebagabana amazzi n'ebisolo kyokka basanyuse olw'okutuukiriza ekisuubizo kye era ne bamusiima olw'enkulaakulana gy'ayise mu kitundu kyabwe mulina okubakolera amakubo. Tukolera Boweno kuba tubadde tulaajana naye tweyanziza nnyo tweyanzeege ono Haji waffe era abeewo. Nayikondo eno yali yafa nkati Haji Kamoga yagiddaabiriza era nga gibakwasiza mu butongole n'abakubiriza okugirabirira obulungi. Obategeeze si kyakuzanyisa babajja okusima amazzi n'amazzi ge nga baagalonye adde waka akozese so si kuzanyira eno ku luzzi nga mulabe walinanye kisaalu oyinza okuba nga nimwe emisota. Sudais Kamoga asabidde amazzi n'abatuuze. Allahumma as'aluka fi hadha alma ya Allah tukusaba otuwa obulungi obuli mu mazzi gano otukingirize n'obubi obunaagavaamu. Teddy Buyinza ne Josephine Senfuma biva kusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Barukukolera bwakubanga amazzi malungi. Yo omusumba Ivan Sebagala alaze obwennyamivu olw'abasajja abatimpula bakyala baabwe mu lujjudde n'okwegaana abaana baabwe. Okwogera bino abadde akulembeddemu okusinza okw'okuggalawo olukuŋŋaana ku nkuza y'amaka ku nsonga z'amaka n'obufumbo ku kitebe eky'obulabirizi obwa Central Uganda Conference ekireka. Omusumba Ivan Sebagala atwala ekitongole kya makumi n'amalala mu kanisa y'Abadiventi akuutidde abaami okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe maka nga bagalabirira bulungi okwogera nadde ku kitebe ky'obulabirizi bwa Central Uganda Conference ekireka mu kusinza okuggalawo olukuŋŋaana lw'amaka n'obufumbo n'abalabula emizi gividdeko okusasika kw'amaka. Kitegeeza okubeera omukulembeze okubeera omutwe kitegeeza okukola okusalawo okw'amaka ago okwa buli lunaku ku lw'obulungi. Okubeera omutwe kitegeeza okuwanirira amaka ago mu byetaago byonna. Okubeera omutwe kitegeeza okulengera ewala n'oteekerateekera amaka ago gye galaga nga tegannaba kutuukayo. Olukuŋŋaana luteekeddwa abaseevu wano
ekibiina ekitwenye eddembe ly'obuntu ku nsonga z'amaka nga bayita mu kusimisa abantu ku bulungi bw'amaka agatebenkedde. Jennifer Nankabirwa akulira enteekateeka endala z'obukulu bwalwo. Where is the head? Kampeyini nnene eya boy child era eno kampeyini ekwatagana n'abasajja okubakomyawo mu kifo kyabwe ekyokubeera omutwe gw'amaka. Mugeri mu Eastern Subugo omukulembeze ekitongole ky'abakyala n'abaana mu kanisa y'Abadventi asabye banne okuvaayo okumyawo abaali abakkiriza babula nga baabula nga tebakyetaba mu kusinza. Okugenda ddala kulembedde okusaba kanisa y'Abadventi emasanafu nga kulembeddwamu bakyala. Mukyala Nsibuga agamba nti abakkiriza bangi tebakyagenda mu kusinza olw'ensonga ez'enjawulo nga kiva kunyigirizibwa kubayitamu. nga tebakyasinza so nga ate abamu ekyamazima bajja ne basinza naye nga balina emigugu gye beetisse oluusi abantu batalaba so bakabuze gye tuli tubanoonya bataakyasaba bakomewo basabe so nga ate n'abajja okusinza tukole enteekateeka okulaba nga tuwewula obusi bwe balina. Yenye bidulu abakyala batukunyizibwa abasajja mbakanda atekerezanga bikiri ekyamu kukola ne tutuukiriza buli kimu tubakube tasuubira baami baffe kukola naye babikola ne bitulumya nnyo. Olivia Sinyonga yakulembera abakyala mu kanisa y'Abadventi Masanafu alambudde ku mulamwa gwa leero. Maama atukubiriza nti tugende tunoonye bannaffe bonna abaabula enjiga ziri nga zaabula. Shabshad Nalujja yakusakidde eggulu ku Lwakede TV. Gataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo tugatandise n'empaka eza CAF Champions League ez'okusunsulamu bannannyinimu aba Sports Club Villa. Bano bakubiddwa Commercial Bank ya Ethiopia goolo 2-1 mu mupiira ogw'oluzanyo olusooka nga gubadde Namboole. Abagenya ku Commercial Bank okuva mu Ethiopia bakulembedde ekituli ekisooka ku ggoolo emu ku bwere ng'etolodda Simon Peter Okech. Mu kituli ky'omuzannyo ekyokubiri Adid Gedia afunidde ggoolo ey'okubiri wabula n'aba SC Villa beerwanyeeko nga bayita mu Davis Ngondwe ne gugwa ku ggoolo 2-1. Tulemeddwa okudifendinga obulungi kati na abagenyi bafunye nnyo ebibangirizi bye bafunye omupiira midfield nayo ezamunebolungi abawatali muweeza emipiira maaso ate n'abateebi kyasize tufunye entono tebagezezaako zijjawo mu maaso era tuteeredde okukola wakati so tulina okulaba tulinayo essuubi etonotono naye obuzibu bwaffe lwakuba twasuula abasambi abali superstar 5 bava mu ttiimu nze ŋŋamba n'abaana bagezezaako mu ngeri y'okusambako. Essuubi likyaliwo kubanga guno omupiira ogusoose fasirege esoose batukubye 2-1 nange nyina essuubi ndisobola ogendeyo ne mbakuba 2-1 weewaawo nti mbadde nsuubira wiini. Ekitukoze obubi bayizaawo n'abawagizi kitukubye ekirala komiti yange ebulamuko. Bakuddingana wiiki ejja nga 24 mu Ethiopia ng'ayitawo bwakwambalagana ne ttiimu enaayitawo wakati wa Young Africans eya Tanzania ne Vital eya Burundi nga Young Africans nayo emeze Vital ku ggoolo 4 ku bwereere. Liigi y'eggwanga eya Star Times Uganda Premier League etandika omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 13. Kiraabu ez'enjawulo ziri mu kwetegeka ng'abambale Heroes bano bategese n'ekijjulo kwe basondedde obukadde 18. Mbale Heroes FC mu club esatu zasumusiddwa okuva mu kibinja kya Fabig League kuzanyira mu liigi ya Super ya sizoni eno nga kino kituuseeko oluvannyuma lw'ebbanga limala 19 bwe yali asalibwako mu mwaka gwa 2005. Okulaba nga bavuganya bulungi mu liigi ya Super abagikulira nga bakulembeddwa mu muyima waayo era nga mbaka wa Parliament owa Budaliri County West Honorable Nandama Fabi batandikiddewo okusonda ssente ku kijjiro ekitegekeddwa Hotel Africana mu Kampala ng'omubaka wa Mbale Industrial Division Salim Mafabi wamu ne Gerard Silanda akulira Uganda mu lukiiko lw'obuvanjuba bwa Africa n'ababaddewo. Akulira kampani ya Vision Group Doni Wanyama nga mukungu wa club eno n'abaddewo. Obukadde 18 zesondeddwa nga Speaker wa Parliament Anita Amonga waddewo obukadde 10
10 ng'omumyuka Thomas Tayebwa awaddeyo obukadde 5, Stanbic Bank obukadde 5, Stanbic Bank obukadde 5 nga Posta Bank ewaddeyo obukadde 2. There's no bigger show of commitment to the cause of Mbale Heroes than you being here this evening and committing your time and committing your resources. Ne bawulwishazi bonna ab'omu bitundu ebirala okuba nti basapootinga ttiimu yaffe eno kuba twetaaga obuyambi, twetaaga facilitatinga ttiimu okutambula emisaala gy'abazannyi. Okusooka tugenda kukola ekisaawa kyaffe ky'Embale ffennyini, Mbale Stadium. Tumale tugenda kukola activities ziginabeera nga income generating. Nsaba abawagizi bonna oba ng'oli Mugisu oba ng'oli Mbale oje otweyungeko wagire Heroes. Ligi ya Super ya Star Times Uganda Premier League ya season eno esobola okutandika 13 mwezi ogujja nga Mbale Heroes yakusookera ku bugenyi ng'ekyadde Express FC ku Amzi Stadium na Kivubo 14 omwezi ogujja. Nga tukyali ku nsonga eza club ezeetegeka Baba Express FC banjulidde abawagizi baabwe ttiimu yaabwe egenda okuvuganya season ejja nga bazannyemu n'omupiira ogw'omukwano mu maka gaabwe amaggi aga Hamu Stadium e Nakivubo. Omukolo gw'okwanjula abazannyi gwabadde mu maka gaabwe amaggi aga Hamu Stadium e Nakivubo nga abazannyi 28 bebanjuddwa okuliko apya 11 olukiiko lw'ekikugu lukulembeddwa mu omutendesi Beka Mbowa. Oluvannyuma abazannyi omupiira ogw'omukwano ne club okuva mu Kenya eya AFC Leopards nga gwawedde tebalengedde katimba ka munne. Enga twetaagamu amaanyi g'abawagizi. Nze nkowoola abawagizi b'Express bonna bakomewo mu kisaawe. Tuli mu maka mapya, teri kwekwasa mbu ate nze ssaawa y'omupiira mbeera nkola. Omupiira bagutadde mu budde obutuufu, empiira tugenda girabiranga ku mataala. Kitegeeza omuntu ojja kubanga omaze okukola ojja omalireko wano obudde. Katusuubire nti nga bwe tuzze mu maka amapya n'ebintu bijja kukyuka, bijja kuba bipya, era nga tulese abasambi nga banjawulo bapya, tusuubira nti tugenda kuteekawo ekitone Express kyalina okuva edda mu myaka gy'ekinaana. Liigi esuubira okutandika omwezi ogujja 13 nga Express FC eggulawo n'Embale Heroes ya 14 mu Secham Stadium na Kivubo nga bakuzanywa ku ssaawa emu ey'ekiro. Liigi ya Bungereza yazzeemu olunaku olw'eggulo n'olwaleero ezzeemu okutojjera nga Liverpool ne Arsenal zonna ziwangudde. Katubirabe. Waaw, bwe gatambudde muswe bulungi mweraba.